no kugezaako okukashuwa yakala okupasa umekisa temukiza mutenayina masuluza natera eremusindaala okukashuwa banamukugezaako kwenda bulungi okukomawo umempisa temuwa mulabe yina kyansi Yes, Red Zone TV Poli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ng'era bulijjo bwekitera okubanga kitandika His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli waaba ng'alina gy'agenda ku lugendo naddala olufaananako bwe luti asooka n'abriefinga n'amala okutereeza ba foot soldier abagenda okubanga ate batambulira ku mbeera. Jjukira ebiri e Masaka mbikuwadde eggwe atugoberera kyenkakasa bw'obanga obadde ogoberera omukutu guno byonna ebigenda mu maaso ogenda kubanga ate obifuna. Kakati essaawa eno yennyini ku ssaawa zino wenkoledde akatambi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu eyaba foot soldiers ne team eyabakulembeze okuva mu kibiina kino kyennyini ekya National Unity Platform wetwogerera nga basimbudde nabo bolekedde ebitundu eby'e Masaka mu bitundu ebyekaddugala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne team yonna gye bagenda okubeera nga bakungubagira nga baziika obanga bawerekera Honorable Segirinya Muhammad eyamaze okubanga ate afa ennaku ntono nnyo eziyise ekiri e Masaka nga bwe nkugambye mbeera ya bunkenke abasajja bali eri bategeka abasajja bali eri bakola obukundi mpuuga n'akabinja ke bali bize bakola buli ekisoboka okulaba nga bataganjula omukolo wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde ba foot soldiers n'abategeeza tulina abalabe ekyo mukimanye era embeera yonna mulina okubeera nga mugyerinda. Kakati obubinja bwonna bwe bategese okubanga bugenda e Masaka okulaba nga bulemesa n'okuteekawo embeera okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu bagezaako okubanga babateekamu ekyeffujjo newankubadde nga mpuuga yayungudde amagye aga UPDF military na buli kika ky'omanyi n'abantu abalala wabula abatuuze ku kitundu baganya okubeera nga bawuliriza ebigambo bya mpuuga baganya okubanga bagondera ebiragiro ebitali birungi eri okuziika Honorable Segirinya Muhammad. Kati wetwogerera njagala kulaga akatambi kogenda okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbula ttiimu ey'aba foot soldiers era nga ababulira kiki ekyokukola nga batuuse mu kkubo ng'era batuuse mu bitundu gye bagenda okubanga baziika. Jjukira Segirinya Muhammad abadde foot soldier ng'oggyeko ekyokubeera nti mubaka wa parliament Segirinya Muhammad abadde foot soldier so kakati ba foot soldier lunaku lwabwe lwakwolesa mpisa na kiki ekifaananyi Segirinya Muhammad kye yandiyagadde babeere nga batambuliramu. Akatambi kaakano nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asiibula n'okubriefinga ba foot soldier mukutu gwa Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako tukyagenda mu maaso n'okukuwa byonna ebiva sayidi zombi. People power! NUP! Everywhere! NUP! People power! Our power! Our power! People power! Banange sijja babuza amaso mutya kuba manyite maso bulungi. Tukyali balamu tukebalize Katonda tusembola tugenda Masaka kwerekera muganda waffe Segirinya. Ekisookera ddala kyenjagala okubasaba muvuge bulungi. Muvuge bulungi kuba olugendo luwanvu enkuba etonnye ate tumanyi tulina n'abalabe abayinza okwagala otukozesa ensobi mu ngeri emu oba endala. Omwebereremu nga muvuga bw'olaba muno ng'avuga bubi gwe kennyini mukomeko. Temuvuga bubi abaana balina abavuga piki tetuvuga genda kukola bukodyo. Olugendo olwe tugendako si lwa ssanyu
so sisuubira kulaba muntu yenna yeemodolera ku piki oba yekyangira ku piki. Muvuge bulungi, tutuuke bulungi, tukomeyo bulungi, twolese n'empisa ku kkubo. Ensonga ey'okubiri, mukimanyi bulungi nnyo nti regimu ya Mwai Museveni ng'ekozesa abantu abamu abayinza okwerimbikamu ffe, baagala tuberekere muganda waffe mu buswavu, baagala okola effujjo mu kuziika muganda waffe, okubika obuswavu bwabwe, okubika enkwe zaabwe, n'okugezaako okumakinga sure tibakakanya ekifaananyi kya Ssegirinya. Njagala obasaba okukuuma empisa. Mukuume empisa, temukkiriza muntu yenna yenna basomoza oba baprovokinga. Naye ate era mubeere bulindaala okwekuuma n'okumakinga sure abannamwe bemugenze nabo tugenda bulungi, tukumawo bulungi. Mukuume empisa, temuwa mulabe yenna chansi oba abo abalabe bakozesa. Abakulembeze bammwe nga babagaidinga. Njagala nnyo mu kuwerekera Ssegirinya tulage discipline. Ssegirinya afubye nnyo okulaga nti abantu ba bulijjo Ssegirinya abadde senior foot soldier. Afubye nnyo okulaga ekifaananyi ky'aba foot soldier, kati mwe muliwo ye taliiwo. Tutwale maaso ekifaananyi ekyo. Njagala baagaliza olugendo olungi, tambule bulungi, tuge bulungi, tukume empisa, ate tukomeyo bulungi. Kama atukulembere. Our power! People power! Everywhere! NUP! People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! NUP! Tuyambare ngule, olutalo ngaluwede. Tuyambare ngule, tulivimba mu Uganda. Tuyambara engule zimasamasa, olutalo ngaluwede. Tuyambare ngule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubedda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.